So olunaku lwakutaano tuba tuyingiddewo n'olugambo tuyingira lutusabula nga lutuwokya amannya Omubejja Nakalema Shadia Matala g'ekyenkya nyingiddewo ne munnange Seguya president waffe. Seguya, how are you? Fine, how are you? You okay? I'm very okay. Enno banne tutandikirewa naye nga oba kati eno mboozi ogamba congratulations anti Bruno ke naye nga yasana congratulations omusajja atalabirira nze simuwa congratulations atakola ki atalabirira ki baana bazadde ozaala ogobera babayita bagundi oyo omukyala golaba yazadde bannange maama ebbujja eddungi ezzibu mu bulumi obungi olubuto alufuna ali mulaavu agenza okuzaala nga laavu yaggwawo we bayombera juzi olubuto ndooza kuba nabaliridde olubuto bayomba mu September September tumubale yenna October November December January n'akatundu kaffe ekitegeeza olubuto lwali lwa myezi ena ndooza kwesatu kitundu kuba ate endabika si enzaala y'omukyala esooka omukyala asooka asobola ozaalira ku myezi 8 kuba bamugumu nnyo okulayika aba n'ebbugu mulingi mwana muto naye bw'oba okuzeemukko oba wa mwenda neeti omalayo kati bakitegeeza engeri ono gy'alina okuba nga yali azaddeko kati bakitegeeza ejjukira naye mu kuyomba yatulaga ensonga ze twategeererako nti alina obujulizi obumala nti ye kati emyezi gye tubaze saagala kgenda nnyo mu byambuto kubanga nyino jero yana kanyumuzi lyanvuma wano ati nawulira bagamba omukazi we tweyerusa nti ate tuzaala badduka anedda buli mwana muto aba mweru mwana we tumubisse kubanga ebizibu bazadde be tebimukwatako yaddaka munakno bannaye abakyala teboogera myaka gyabwe tugimanyira eno mu maaso era congratulations Sezana promotions muwalawo okutikkirwa e Makerere University kati omusama ono bulijjo nga bw'omanyi omwana katikkirwa era Joel Lisaabire naye yatikkirwa omwana kati tumanya ekituufu anedda si oyo onoomita Rehana Nakalema yakoze civil engineering Makerere University ono Sezana atuuka ne Kamiri promotions congratulations baby girl okutikkirwa ebintu ebyo mu civil engineering sibyangu naddala kufa abaana abobuwala nnyo awo manya nti oyo ye Sezana Susan ali South Africa promoter ekiwejjojo kya laavu kyategeka naye awo noonyini ngenera tuvuddewo bannaye embaga emenya likodi mu budde buno bwe tuvuddemu week nga tuyingira weekend embaga ya Namere ne gundi nnyonnyola omaleyo bulungi nensubuga embaga eyeyogezezza abantu obwamanyo kale bannange ebintu bizibu bw'otawasa oba obutafumbirwa kakati bw'owasa oba n'ofumbirwa nti awasizza muto mbw'afumbiddwa muto oba mukulu nnyo kati omuntu akole ki kati Namere wamenge gyoyagala omuntu mwagale nnyo nabadde njogera ne Namere eggulu nga nzirayo akamangu nti tulwaki omwami yatuuse dda ate omwami oyo yansalira mwemugala Namere yafuga omusajja maama yagambye nti gwolaba oyo ne mugala Namere keera naga nze omwami ananzikiriza ate mumuleke mu buliri ti Namere boogera ebintu binyeka mmwe temumanyi n'otuuka ewange ndi ku bunkenke kati saagala kwongera mu kankenke n'akamu omwami wange anfuga bulungi nzikiriza kanfumbirwe katuwulire lwaki tuleese embaga eno yali ya wiikendi eri nti eyogeddwako nnyo mu wiiki muno kati omwami kasooke abayitiremu engeri gyali omusanyufu okufumbira namwe okuwasa Namere teekako omusajja ayogedde Honorable Minister
oluusi mubakebera Africa Cup etuuseewo tebyakugambako ebyaddala mu bintu ebimu ndowooza saalisobodde kuba bingi ambeereddewo mukyala wange ndi musajja musirise era abantu abamu bakozesa obusirise bwange okunninnyako naye tabakkiriza olwokuba nti ndikusirise obakozesa akagaanya ako banninyirire naye tabakkiriza mukyala ambeereddewo tweyanziza tweyanziike eri ggwe n'eri mukama waffe pulezidenti nze ne maama oyo Farida Kibowa tulina gurupu yaffe ffe tuli bakigatto ba pulezidenti era twemanyi nti ffe pulezidenti yakola ki yatumanyi n'abatumanyi be baababe nga maama Nankabirwa nga muzeise ebijja ye ttiimu emanyi bakigatto kuba mu gavumenti eriyo abali waggulu nga bamanyi bali waggulu ne wabayo abali waggulu nga bamanyi ne bakigatto pulezidenti Museveni yeebale kutumanya maama Nankabirwa yeebale kutumanya taata Sekandi weebale kutumanya. Okay, ndowooza mulabye omuvubuka wamanya okukola emirimu nameera asulirira kiki nebye tomulabye abaana abato bamanyi kati omanyi bagamba omutima bayibuli egamba nti ekijjula omutima akamwa kyekafulumya naye bw'aba waliyo eggaali ya alien skin bwe yasisinkanye train ya Fik Gaza kiro kino ekansanga ne beekuba ndoozanga bwe tugenda mu kulaba mugenyi waffe Bajjo bwe tugenda okuba naye wano annyonnyola ensonga nnyingi nga bwe mumanyi Bajjo alina akamwa ak'omususa kati katubalekere eggaali eyo tugende n'omugenyi n'ekikyali kibakubyako Fik Gaza yali wa alien skin bw'avaayo basisinkanye awo abantu nga buli mwazze mu butuufu byonna babadde ebintu ebina byakusaaga byonna byabaddewo kino abo abakulu abo bola oli najja n'abantu nga 5 bayingire ekivundu bakuumi n'omulala najja n'3 ekyabadde awo kale katulabe other than acidic vocals. President Olugambo nkomyewo neera twatandise dda tulaba kati lwakuba nti Celebrity Friday tulina omugenyi waffe omumanyi bulungi tewetaaga kumubuuza yaani ayambadde bulungi akapale ka black ka jean akakapati n'akagattaawo keeko ka kizungu kifalansa ne t-shirt etategereka bulungi erina lebo ye wetyo sebo abalabi ba Bukedde TV tusanyusa nnyo okuddamu okubeeyungako nate kati tube nti pulogulaamu ya leero yanjawulomu mutuleko muyige
ne mukama wange Seeguya president w'Olugambo. Batuleko bayige oli muyigiriza. Ndi professor. Muki? Nakuguka mu mbeera z'abantu, nenkuguka mu byobufuzi, nenkuguka mu byeddiini, banange ndi kafulu mu byonna. Kyombuuza kye nkuddamu. Nsooka obajjukiza tulina harvest money agenda okubeera ennaku z'omwezi between 20th 25th. Osasula ssente ezo z'olaba ku screen $20,000 naweetabamu kololo eyo simu bw'ogikuba gy'olabako 772 n'ezisigadde ng'omanya ebisingawo. Kakati bajjo Professor wiiki eno abagyetisse ggwe Nameere ne chairman Nyanza eyazimbye ennyumba ey'ebiwawaatiro. Ennyumba eyo tujja gituukako ne Gravity. Gwe nga Professor Gravity afaaki n'ettaka ly'omusajja lyayagala ebusaabala. Bannayuganda mwenna Gravity alina eddembe lye nga Gravity omuntu ujja okukola kyayagala. Sagala kusoundinga nga dictator kubanga omuntu aba n'endowooza ye. Endowooza ya Gravity sigirinako copyright. Naye nze ndaba waliwo akabadi k'okulabisa Bobi Wine okumulaga nti munnabyabufuzi talina kyakoledde bantu ayogera bwogezi. Ate ekyo abakikola si Gravity yakiri emabega yekka, ayinza okuba alina ttiimu ye, naye ekyo nze nga tetukiwa makulu tuleme kimalirako nnyo obudde ku TV y'eggwanga. Ekyo kizze mu kirabe bulabi mwe musigale ku mulamwa gwammwe, musigale ku bibanyigiriza, musigale mu kwagala Katonda wammwe, temugoberera bu diversion. Nange nsobola okukeera ku makya ne neeyambula Seeguya ne bangoberera. Si buli kimu tulina kyowa relevance. Mu kabadi k'ogambye kiba kitegeeza akabadi omuntu tewali alumina atalina kigendera minisita Ssemakula bw'ayimba. Aba afunamu ki? Ekisooka aba afunamu ye kyayita okulabisa, aba afunamu publicity nga ye omuyimbi, aba afunamu ndowooza ayinza okuba ngambye ayinza. It's alleged mu lulimi lw'amateeka. It's alleged gye kiri. Ayinza okuba bakama be bakolera basanyufu bw'aba ayina bakolera. Naye ate tekisobola kuyigula Munnayuganda tama ne bagoberera ebyo ebintu kubanga bwe tuba njagala buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuzimba eddwaliro mukulu Seeguya. Si buvunaanyizibwa bwa muntu Ssekinnoomu nga Seeguya okuzimba eddwaliro. Kimanyi Seeguya wosobola gavumenti esobola okugaana okuzimba eddwaliro. N'oluguudo lwenye basobola okugaana oluzimba. Anti mateeka ebintu bya kakati omuntu yenna nga amanyi amateeka si buvunaanyizibwa bwa muntu Ssekinnoomu kuzimba luguudo, kuzimba ddwaliro, okukola bintu ebyo ebiri community based. Ng'olina funding ng'ojja wajja ssente ezitakkirizibwa mu mateeka. Kati ate nga kuba oluguudo oba ddwaliro bintu bya ssente nnyingi. Kakati g'omuntu andaba ku Bukedde TV tuvange eno gazi ngenda kuyima oluguudo ndibwe koolasi nga toyise mu mateeka. Tosobola kuzimba ddwaliro ligenda kujjanjaba bantu nga gavumenti tekuwadde lukusa ate nga si yeekukkiriza. Professor oyo tumuleke kuba tulina bingi tetulina obutoto. Supplementary y'abayimbi bagenda bawa buwumbi 13. Essente ezo bwe zinaaba zizze zigenda bayamba zitya? Sente z'abayimbi zibagenda oba tizibalina kyebagenda zikolamu. Naffe twali tuziriddeko tezirina makulu. Njagala nkuule mu mwalya zaabo. Bapromota tulidde ssente eziri ati nze njogera ate kati oseka. Nedda. Nze nzirya. Fa abazirya. Just nsanyuse kuwulira mazima. Nedda njagala mbayitaweza ndaba ku Bukedde TV simanyi bintu byakulimbalimba. Nti gavumenti eno eriko njagala emanye ekijjo okwata babajjo n'obawa obusente yenkola bagijjewo. N'okulowooza nti osolovinga ekizibu nga tokoze kintu kiri jjeno. Kati ssente abayimbi bage ekisooka bagenda zikayaniramu. Ekyokubiri abayimbi bangi obusente butono. Ekyokusatu abayimbi beekutulamu mu biwayi. Nti kiwayi kimu kyekigenda ofuna ate kyate kigenda kukola ki? Kyani ekigenda ofuna? Ekiwayi kya Edikenzo kyekigenda ofuna ku ssente. Sagala kusoundinga nga wa mutima mubi tinjogera bubi ku ssente zaabwe. Naye nze ngamba gavumenti yandikoze ekintu ekiri jjeno ekiyamba abayimbi. N'omwana we nakapiripiri afunemu. Kwa kukwata buwumbi 13 divide by abayimbi omutwalo gumu buli mwafuna emitwalo 2. So singa omuyimbi omuwa copyright ye omwana w'ekyenjojo omwana w'eggulu n'aba ng'asobola okulyako copyright eyo. Ate kyemugana okugamba abantu mu aba media nti copyright si abayimbi bokka. Seeguya nawe eno program yose ogi copyright eno. Simanyi babiyita mu luzungu era simanyi babiyita mu luzungu. Tikati nze ngamba gavumenti kati nagamba nti egenda kuwa bayimbi ssente. Mwazi wa bapromota fera twafundikira tuziride nga tulina kye tuzikozeemu zaggwa nawo kati kangubire n'amazima. Bapromota balinga batafunangako. Kati njogeranga omuntu alina experience era akikoze eki mu covid gavumenti yafanya ku bapromota n'abayimbi naye tetulina kitwazikola ki. Kati ne tuzuukuko obwongo ffe ne tugamba kati tuve mu bino ebintu by'okusabirizanga gavumenti tudde mu bintu ebigenda kubanga buli lw'okolera community buli lw'okolera omuntu ono wa wansi n'omusigamu ensigo osigala okungula instead of gwe okwesigamu ngo oba ogambanga omuganda bw'agamba nti kanve enkotonga n'ebyoyo kyabiwedde biyidde nti kuba gwe kyaggwa kati ogamba si kyaggwa bapromota n'abakyala obinga nze sibiriimu nze temusobola kunda nakula nalokoka
bw'owanika noga nti ayi Yesu nzikiriza Yesu okulaba omusana naye kitanga tosobola kudda mu kizikiza nakati abalobinga tetugula federation z'abaproma tulina federation bbiri tulina eyabbalamu n'abitex zikyekuba lwabuki neffe twakivaamu fe abakitegeera basaawa zitulina mirembe gy'owulira seebuya ng'ozze wano ku Bukedde neweekolera ssente ezizo nga bajja okusinga okudda mu kusabiriza gavumenti ate nga ne gavumenti nayo yeetaaga buyamba ekyo olikitegeera ekibiina kye kya gwanga lyonna kisa federation bw'ogamba oti abayimbi beeri eri ebbali anti federation itegeera national federation of musicians the formation of that federation inagirabako teina associations federation is a collection of different associations wuma teriimu ate nga wuma gyemumanyi bali beekolerawo bwa association obwabwe ne beekolera federation n'okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga bakkenzo saagala olime nti omwana w'ebusoga ndaba ku Bukedde alina kyafunamu saagala olime nga tuli ku TV esinga mu ggwanga nti omwana w'ekaseesa alina kyafunamu saagala olime nti omwana w'eggulu omwana taziina bazifumbi teriyo just bibayo naffe twali tukola federation y'abapromota twabifera ati zinaze kubuulira mazima bwe twali tukola federation mpuliza seeguya bwe twali tukola federation naffe twafera bya association nga tetunabivaamu ebyo tubikolera wali mutunde kusere ne suits ati bwe twabikole ati kati seeguya lero okubagana ne kati ze ngamba byetwakola totya si bibyo si byawe kugamba byetwakola association obweformingira communication etuuse kati kyenyala okubuuza waliwo embaga erebaddewo kakati sogatera ku kya federation nze ngamba kenzo tolooza tukuba sente zo tetukubase ne gavumenti bwe muba mutulaba mukole ekintu ekiyamba bannayuganda bonna nga temusosoddemu nti bano bayimbi bano si bayimbi temujja kutereeza ggwanga nga mulondamu babajja aboogera ennyo eyo enkola ekole ki eveewo naye omuntu ono owa wansi afiibweko naye kyemmanyi ndaba federation eyo erimu association kakati ofuna nomanya nti ani eruweero nti bajjo yaliyo mugagenda odigesanyike association ku district yawo ani ali eggulu anti tuma kati for example mukono waliyo Daddy Andre omwami ono Bruno K baba banyaddi tanti baba abayimbi be Kampala bategenda batya abe mukono ani abo bafeeyo mukono Daddy Andre ne Bruno K kati kenzi yandi badde president wa federation ye Masaka java aba president tulwakina yakole ye Masaka kubanga gali Bruno K we mukono ne Daddy Andre we mukono kati kenzi akole ye Masaka java ndozola tebiri konti abakulira federation ya kwa ati kakati bazze mu byakwero namu mikwano tisebuya nakola bako ku Bukedde genda okoleka association yokaleti tebaze kola kintu kinyusibwa asitereza bizibu njagala otukeko ku mbaga ya Namere gwe professor bamwogeredde nnyo omwana oyo embaga ya Justin aludde nga talina mwami nga naye bwoludde nga tolina mukyala era sifunanga byaggwera wane dolini nasaasira nkyakwana omukazi muzibu nnyo naye kandabe ekiddako sifunanga sebuya mukazi natera kujja kubanoonya ku Bukedde bwenzija temungoba oba essimu yo giteekeyo oluntu ogenoonyesa nze langirira wano tionoonya olaba banaye munkwalire omukazi oyo akkirize sifunanga naye anaatera okukkiriza ndowooza oba nze atanateekamu nnyo maanyi gagize oba gwe oli bomu ng'agiraba okwetuusizaako sebuya buvunaanyizibwa bwa mukazi okukyusa omusajja gw'aba ayagala ekyo njagala okimanyi bulungi ate buli musajja abaako n'omukazi gw'ayagala kyogala tolinayo omukazi gw'oyagala ku mutima temuwangadde naye ikatoba okitegedde nti muwangadde nange bwenja okubanga sebuya naye gwemanyi omuntu sebuya weddange omugamba nti osobola okuba n'omukazi omwagala wabulanze ebaako ampeerako gwe example tompeerako nze olina abaana bameka bajjo nina abaana 8 mu bamaama bameka mu bamaama 7 Zogambye kwogera kuze simanyi kulimba sebuya zobuteka mu programu basimanyi byakulimba zobata wona wenkujja njogera mazima yogera ku bamaama baabwe nti maama ono maama lwaki batumireko batumidde bamaama b'abaana bange wabula Riziki ye yagamba Riziki yali ati omweganye bajjo tewegaana mwana oyo mama Kendrick otyo Riziki nkutumidde nnyo program nalisa gifula ya lwali ati no gwogambye bw'oyogera Riziki toyagala kumwogerako ate nkugambye mama Kendrick Riziki nkutumidde nnyo akola lwaki mubona gwotumidde ajiwe mbumanyo mpozi nemuko Nolini Ntege mukodomiwo Nolini Ntege andi naye Nalongo Nolini Ntege muganda wa Nalongo nazalamu abalongo kati bizamu tuna kyogeranga oli salo twabako kwa nedda nga siba wabu yambijukaka kuba sole nda toyogera bintu ebyo nze kati oli wenyogerako mbuno tawabuya nga bamunteeka muntiize mulwanyisa byabaddewo jjo ebbanga lyotukubidde nga tetubireetanga byabaddewo jjo mu sikando zammwe naye
wankuba kwa na story nga ndi ku TV nengamba balongo balabire nti oba wayi wadde omugaati kubanga ziwenzaala abaana nzaalira ggwanga kyokka bagenda gasanze nzeka owulira nga sobola kulabirira abaana nyambako otandikirawo wenkomi so kyoli mu kubuuza nti bwe baba baana baggwanga nga ssemateeka bwagamba eggwanga libalabirire nedda ssebo baggwanga nga gwosose gwe ggwanga tomanyi nti gwe ggwanga kati nze nakuyamba ne mbazaala bagenda kulabawo omusolo kati bagenda kulaba gaseggwanga buli musajja alaba nange kenyini nakuwaba spam donor ng'ozaala n'otambula ekyo bajjo kyayogera kyo ekintu kimu tiwaliwo omukazi akutamya omwana empisa z'omukazi nga munda akubukedde TV kikulu nnyo okutaata w'omwana okumwagala kakati kankubuuza neera kankitereze bw'otamwa maama w'omwana tamwaye toyinza mwana omwana nze mayina Sebuya omwana akola 80% of mama we. Bwempisa zoyina za nnyoko. Kati omwana ali infant talina kyamanyi ati mpuliriza nti okwagala omwana oyo mama alina okubanga yeeyisa busanga atukweke bantu omanyi kati mwagala nnyo okwegula mu bakazi naye abakazi omutaakyusa empisa nga mulowooza mugenda kozesanga maanyi simanyi mugenda kozesanga maanyi temugenda kukaka basajja kubaagala nakwagala kati nze nsobola kati nanze newunyisa mawulanga newunyisa so wait bajjo kambuuza akabuzo kano okaddemu tudde ku kiri emisoso egy'endongo gyafekisinze zitya endongo waliwo oleeta embwa leeta twabivaamu ebivulu twabikendeeza ne gavumenti neefuula omusolo kubanga ogenda okukola endongo ng'okolerera gavumenti n'abayimbi promota tafuna era that's why ebivulu bya east owulira bitono togenda kuwulira bivulu bingi twagala nakukola boycott ate kati ani afiirwa gavumenti yeefiirwa tamanyi nti promota nkozesa abantu omutwalo gumu behind my back owa boda owa taxi owa hoteli owa TV security revenue buli omu ali akupromota lwakuba tuli mu ggwanga yitawa abantu kitiibwa neffe bajjo nandibadde big investor okusenga Sodiyo kwaliwo enkoze ekivulu ejjinya nentuuza abantu emitwalo 5 owa bbiya afuna ab'obupiira bafuna abasoda bafuna nti promota omuntu omubajjogolawanya twandibadde b'amaanyi singa mumanyi omugaso gwaffe naye mwagano tuli kuorganize nga mutulabanga abayayiyayi naye omuntu ayimirizawo ekivulu ti embuutu y'embuutu kizikebe Bukedde TV eba employinze 100 million Ugandans buli oma naye omukazi yeegomba ogenda mu kivulu agenda mu kikubolagula yasoso kyegiremesa goga nti guno revenue tufuukidde ekizibu security tufuukidde ekizibu gamba nti emisoso mingi ebifuuze kufuna ebbaluwa naggulu osasula revenue ya police nosasula revenue ya URA nani nosasula deployment ompulira bulungi nkugamba n'ogera nosasula council license ku ground simanyi chairman LC1 LC2 giso se bani bonna nosasula buli kafaako naye kikiiga gwe professor kyogera ku nyumba ya chairman Nyanzi Fred Centamu mugiraga abantu bagira bembanyonyole chairman Nyanzi yani pozi kansoke mbanka brief history kadonga yinzo kuba toyina budde chairman Nyanzi yasinga obukulu mu family ya Bobby Wine buli muntu akuza akulidde emikono gya chairman Nyanzi buli ndagaano gyolaba Bobby Wine kuliko omukono gwa chairman Nyanzi Mickey Wine mulimu omukono buli baana ba Centamu kye balina kuliko omukono gwani chairman Nyanzi akulidde mu sente ekyewunyisa nti ennyumba yagizimba emyaka 7 emabega kyemutamanyi nedda yagizimba ennyumba gimala yamaze emyaka 7 mpuliriza Sebuya neringa eryato eyo ebaddeyo emyaka 7 yagizimba kankwe history wayo bana Uganda batagimanyi mudakiika emu yagizimba nga bakava mu chairman Nyanzi we yasala okuva mu NRM ali kati ngenda kubabuulira ebyama ebimutayagala kuwulira kamera entono bwe yava mu NRM nga bavudde mu kalulu ekyaddongo NRM nejja nemusibale mukazi we bwe yava mu kkomera n'awulira obusunga bamenye ennyumba ye ompulira bulungi n'agakanzizeewo ate esinga eri gye bamenye eyo ennyumba si mpya just nti wano mwafunye omukiso gibalaga nga avudde ku university kubanga yafunye masters degree chairman Nyanzi kyenjagala oterezeemu nga muganda wange oluzungu tulongeremuko wadde wafunye masters degree naye webale kusoma I congratulate you nange enzirayo okusoma yainspirinze nnyo nange wiiki ejja ngenda makere namala senior 6 nange oluzungu lwagaana kati nange ngenda nabadde inspired nnyo by chairman Nyanzi yafunye masters degree yandaze nti si buli kyokola ndolina kiraga public namala senior 6 nenfuna obolero wange 8 nafuna D mu Luganda D mu Luganda divinity nenfuna omo economics omo general paper nengwa anti ngubambye D buba busatu ne D obulalo obusatu omukaaga no
7 ne mu economics nefuna general paper wajigwa najifuna naji anti kamu general paper bafuna kamu anti general paper japanese jigeza semu yato wasoma no general paper nze babula tonna yibulira general paper yalimu nyenga seminar nina senior 6 nesoma makere nagenda yo genda obuze makere banagenda yo general paper ndio kola mubamu question 2 oddamo either log kyoba passage ati general paper ate kubajja wasoma nasoma anti chekugambi naka general paper kamu anti keka o wafuna mwenda nafuna o nangami etapulino ate general paper nafuna o ne etapulino washibugwe nakwa omunana nakajp wakataddeko tewangambye nakataddeko akajp oyogera odduka nakugambi ate onzibwa tolina budde oyisanga professor inanga muwa budde bumala neka tuli kujabula mujabuzi tulina d mu Luganda d mu divinity o mu general paper ne o mu economics ne f mu entrepreneurship watu wakolanga subject jango stroking game nebyo naku zino sibimanyi that is 2009 bili mwenda ne marasi kati atogena tandikira ku master ogenda tandikira wangu njagenda makerere ngenda tandika kusoma degree in business administration akwere economics bangambi bibamu kakati ndonya subject enyango ate political science bamo bani ngo nalinjagala kati simaina course jingenda kukola bana Uganda musobola kunondera course no kanti bajjo sobola n'okusinzira ku bongo butubulaba musobola okusindika obubaka ku Facebook Twitter yange eri @Alphonse Mukasa mumbulye course jemba kola ngembeko kyemba kasa mu bwanga kati mbadde nganti kya chairman Nyanzi chairman Nyanzi temo obamala anti osibulira ku Nyanzi ero omala okubogera ku Nyanzi nyumba ya chairman Nyanzi si mpya abasinganda biba propaganda beni alemu tagizimbye mu struggle ajije enyumba ebaddewo ate chairman Nyanzi mu family ya yesagula center yasinga obugagga bona yaba handolize edi yawe ne chairman Nyanzi tubazanyirangako kakati sagala bana Uganda babawudise nti sente za struggle simanyi bafunye eze nyumba ebaddewo kumala emyaka 7 mazima kale bye okumpa obutakiiko bubiri mwade mufaaji mukuluse banna Uganda has talent naye yabajonga bamulabye ati nno katugendeke ba Musa naye ayina aba talent abalala Okay, muganda ngonaku lwayo nakoze ne wire yakwasaganya ekifaananyi ekyo nayenze Musa Semwanga muganda ku Bukedde TV1 program bagiyita ekyenkya tuli mu kanyomero kaffe kabayita Celebrity Breakfast oba ekyenkya ne Celeb akanyomero kano tukyaza muganda nga abantu ba Celeb si bayimbi bokka bandakatemba mu byemizanyo waliyo aba celebrities mu ba politician waliyo ba celebrities kati onako lwalero omukyala gwe nina ku set she's celebrated all over UK jawangalira Uganda wabeera she's celebrated on the blogs muganda nga mu byenfuna she's a celebrated mother kwegamba buli wamu watambulira ddala she's a celebrity mbeereyo asaana okutuula ku pano yaffe onako lwalero ladies and gentlemen njaga twanirize omukyala akyasinze okulabika obulungi abasama bonna badduse mu ggwanga ne Emily olemedde mu Kampala kitegeeza nti akasente okalina kitegeeza nti weesobolera ddala kwebiseera ebisinga January agenda otuuka ng'abasama bonna mu ggwanga tebali mugwe okukyakola muki for me I'm a business woman kati ababa badduse nga balina okuddayo okukola babakozesa kati nze siina kulinda December ate okujja nedda as and when okay buuza kuba tulaba tutandike inshallah banayi tubalamusizza nnyo ku Bukedde TV1 my name is Emily Smith UK mpangalira UK naye ndi muzaalibwa wa wano ndi dual citizen nze omuntu alina passport ebbiri anyway banji eyo naye nze nina passport ebbiri ya wano neye UK okay eyuko mazeyo banga ki banga liweze kubanga nagendayo as an early teen nagendayo as an early teen ku by'okusoma nga bwolaba nti nno bwe nalaba different lifestyle ate nga mmaze okusoma ate nga ndaba nti bwe nnakomawo eno kyenasomeredde they will not pay me the same money okay ninsalawo kale kanjira mbeerayo then nintandika ne family speaking about family nkulaba n'empeta mu bulago kitegeeza kisayini kyeyo munnange empeta bazambala buli wamu abamu bazambala ku mikono naye because of our different lifestyles nze yange njiteeka wano ku bulago ndaba munnya ziri nnya ebampasa emirundi ena olimba
ate nkulimba abasajja banjawulo bana nedda tompaayira omanyi muwaayira nnyo mbadde nkisaze obadde osaze omugambo tunnyonnyola empeta nnyo abiti anti waliwo eya engagement waliwo eya proposal waliwo eya proposal nenkusibidde awo then waliwo bakuyita kwanjula then neya church. Let us talk more about family. How is the main man? He's doing well. N'abaana bali okay. Buli kimu kiri okay. Sina any complaints at all. Ndi solid. Ali UK ali Uganda? Ali UK. Okay. Kati wano omuba munyumya, how does he feel nga toliiwo? Quite he's used to you. Ali understanding. I've always made business trips as and when. Sometimes nzija emirundi ebiri. Sometimes gumwi. Depends when I'm needed. Okay. Emily natandika omutegeera muganda wange kati nja nkudduse ali eyo ku Bukedde TV. Waliwo omuyimbi bamuyita Khalifa yamukubamu oluyimba. Oluyimba olwo by the way ku YouTube kati luyina emitwalo ndowooza giri 45 ejja views. Kitegeeza it's a big song, it's massive and big. Osobola odunoonyaako. However, controversies surrounding that song ze zaasinga oyitamu. Mwama ne mufuna obutakkaanya ne Khalifa. Twafuna obutakkaanya nga there was issues with the manager ne order y'oluyimba nti I have to have full rights. Okay. Kati netufunamu enkululo mufunamu obutakkaanya netufunamu obutakkaanya naye unfortunately twabitereeza era sina buzibu naye era oluyimba lwange nduyina ndukuba ku live streams zange sina buzibu naye actually. Oyaga nnyo okuyimba. Have you ever thought of being a musician? Nedda. My issue is nyumiro abantu nga bayina talenti zaabwe ate nga basobola okubeera nga ki nga baziryako kubanga ebintu nga bobiraba e Uganda ne degrees amwe bazisazaamu so omuntu omulimu ogw'omutwe oba omulimu gwe bamuzaala nago. It is a beautiful thing. Okay. So tobeeranga kawo n'ogamba nti nandibadde nga Julia n'oba Rema Namakulu oba Spice Dan. Birungo anedda alina abamu tebamanyi kuyimba so nedda kwawo nabe njogedde anigoga tamanyi kuyimba. Birungo wa gadgets si mu bubi naawe. Birungo yani ayogera kwani birungo gwe kyusa mu Luzungu anti tuli mu Luganda. Juliana yayinamuko Spice oyo lwakuba bambi akola nnyo charities so she's a beautiful queen. Okuyimba mpozi nga batadde wali live show Kazindaalo n'atandika okukooloobya awo mpozi awo naye aba Spice gadget nga bagenda kwambala ate tukyabiduduma kati bakole ku ky'omuyimbi okuyimba kati ate tetuyogere mazima. Omanye Uganda mwagala nnyo ebyokubikkirira ne mulimba ne mukola ki ffe tuli bakoowu ate n'ekirala kati kiki kyennimbye naawe Musa sina kyennimbye Birungo gadgets lwakubanga manager we amuwaludde aba amuwalula publicity charities which is a beautiful thing. Mwinamu akatalo ne Spice Dana? Sina lutalo naye Akyali just munnaye nga bw'ona olaba celebrities saga zabwe bwe zibeera out there we as analysts kuba social media speakers it's national cake for us to talk about. Kakati nyiza okwogera kyotoyagala naye nga amazima gali nti mulimu ku gadgets. Okay. Oyogedde ku social media nja atuveeyo oyogedde ku social media Isma Olaxes bukyanga afazi wejiweza emyaka emeka Boniface Mezaya we are coming to about 2 or 3 years kati Isma Olaxes 2 to 3 years tuli mu myaka emeka mwaka gumu guweze yafa mu May. Okay we are coming to a year oba animo kyonna kikiri naye kyembadde nja atwogereko passing on ya Isma Olaxes yakusangawa era wawulira otya? It was too distressing. Yansanga UK. I think I was just finished my dinner. Nali sinabeera nnyo nga Isma was a friend of mine. Era was one of those people who used to advise him to Isma beera ku mazima okitegeera
naye it was very distressing. I remember wazaalibwa ssaawa 3 e UK. So nali so shocked, nali so traumatized. I'm still traumatized. Yokitegeera because it is a very emotional thing. Kubanga musajja wattu yagenda e Bulaaya to look for a better life. Unfortunately, nebita working out as he is, nakaddiirayo, ate akomyewo wano. He's now found his journey himself. Somebody cut his life short. Ekintu ekyo mazima ddala simanyi. That is why video bujja kukunta paka. Ndabo oyagala kaaba. It wasn't very nice. It's emotional talking about Isma. It's too emotional, man. It's too emotional. Kubanga we don't know what happened nayenga. Hopefully mutemu tujja mumanya. Inshallah. Before his passing on, ebintu bye yali akola kuba nawe nkulaba blogging. Wali opikkinzeko inspiration from him? Yes, we nali ntandika young guiding ennyo. Young guiding ennyo. Yagamba, Emily, don't use a lot of energy ojja koowa. Emily, kwegamba we used to oluusi tukontana like nge ku kintu kya mulipizi. Of course ye jjajja Ichuli yali asupportinga mulipizi okubeera nga tavunaanyizibwa kuba ku Seth. Ate mugamba nze I cannot. Okay. Because the other omwana yeetaaga obuyambi, so mulipizi alina okuteekawo. Mulipizi twogera ku ani wano? Bruno K. Bruno K. Mbawa amanya. Eryo nga mbadde sirimanyi. Mbawa amanya. Kati wava ku Bruno K mutuma mulipizi. Amunange mukyala we oli bwe yasooka bwe yafa. Ate tayagala kulabirira. N'alippira sympathy y'omwana. Mwana we. Erinnya ne likwatayo. Nti mulipizi. Ate ngenda okulanga era alippidde bamuwunya abayambaze obwo busuti bw'omu kiyembe. Yo mama balirudda wakati. Simanyi nakumanya bambi. Naye kyaba kyayika batulabe tubalamusizaako basewo. Kati erinnya we lyava. N'okubeera nti abuuka munnabunnya eno n'eri ate nga talabirira baana. Ekyo nakyo ne kibeera erinnya ne limusuutinga. Bruno Kono singa ajja n'agamba Emily, whatever I did wrong munsonyiwe, how can you advise him as a fellow lady? Tetuyina beef, Musa. Let us get things straight. Mulipizi tetuyinaako buzibu. There is no beef. It's just that his character. Mwagala okubikkiriza bano abantu. Yayimba biki bye yayimba. I'm told you oli into charity work. Ogezaako okuyamba abantu, olina ebibiina ebiyamba abantu. In the first place, olina schedule eri busy e UK gy'owangalira. Kati obudde obujjawo obufunzaamu n'ogaa kantandika okuyamba abantu, kantandikewo foundation. Ekirowoozo kijjawa? I've always been mbadde nga nnyamba era mbadde nga mbeera mu bintu byange bya charity ne foundations ezidiringa n'abaana bamulekwa oba ba young single mothers aba bali under 16. Kaakati ne ba gundi oba tubayite ba house managers be bayita bakadaama. Mbadde nkikola naye nga tekiri ku camera because of their privacy. Obutabalala so obutabalangira okitegeera ekintu bwe kityo. But I've always been doing that. Okay. Okay, I'm asking idea yavaawa ku abantu babeera ne ssente ne bagamba be bamanyisinza abazaala. Idea era tugambe nti no olina ekintu ekyakupushinga. Ekintu ekyo kyava bwe kiti kwegamba bwe natambulako nendaba the kind of freedom oba the kind of nkugambe rights ez'abantu ate ne comparing ne culture yaffe nge Uganda nti omwana omuto bamukwata 12 years old ne bamufunisa olubuto ate we bamufunisa olubuto abazadde ne bamugobera ebweru ng'ate she is also a child. Kati ebintu ebyo nga tetulina nga tewaliwo system ekola ki erabirira oba ngambe there was no voice for those innocent gundi lives. So you wanted to be their voice? Yes. Okay. Initially I wanted to be their voice. So far? It is going well. Of course there's challenges. Bibi so emotional. Presently Nina akana akakaja a few months ago. She's 12 and she has a little baby as well. You say they are too emotional because the parents are not willing to
okusiba aba perpetrators ababeera bakoze ebikolobero kwabo abaana kati nobeera ng'oli conflicted because you have to be there for the child ate abazadde ngolaba they don't have the best interest of the child kwegamba tufuna emotions ngera abantu. Okay. Mu mirimu egimu gye wakola under your foundation egiri credited by many people nina gayi wange bamuyita Bukenya Media yanyumizaako emboozi what he went through n'engeri gye wamuyambamu. Bukenya Media ono yali abadde ekyo tukumuyamba. Bukenya Media era tuwamulabira eyo omanyi jjajja Ichuli yakolerako mu account ya Bukenya Media. Ogwasooka we babajjaako account zaabwe. Kati yaliyo okwonga ayogera naga naye ndi mulwadde okuva during COVID time okuva we bankubye vaccine sewulira bulungi. Bukenya nga yagamba okuva we bankubye vaccine sewulira bulungi ndi mulwadde. Initially ne tulowooza nti asaaga era n'akomawo n'akyogera naga naye ndi mulwadde muyinza n'obutaddamu kundaba. So I reached out ningamba kyoyogera kituufu naga naye ndi mulwadde naye ye kenyini asobola okubuulira how it went down. Naye nga of course I try to reach out ne bamukebera ne balaba nga they can't find anything ate nga insurance ye nayo take covering some of the medical costs. Kwegamba we pushed until we natuuka ne mu advising nga bumanyi Bukenya wandibadde oddako eka yali ebiseera ebyo yali Dubai. Okay, Bukenya ebisinga jangu obinyumize. Bukenya ono muganda wange he's one of boyinza ogamba bojangu wano ba vocals fukamira kubeera muganda wange ono maama wo yakutaasa twakuyamba nengo gamba otya Bukenya mwebale kuweereza. Abantu beeyongedde okwagala tuweereza abantu no matter what. Osanze omukyala Emily twogerako Isma Olaxes muganda wange omwezi guno May tugenda kujjukira olunaku lwe yafa. Isma Olaxes nga tanava mu mbeera mu bulamu bwansi eno mujjukirako ki Bukenya mukola omulimu gwe gumu? Ye muntu in fact yalinga lolo moddo era anafulumya statement ba blog abamu ne banyiga nengamba yali nambe mpaka ku 5 abalala ne batandikirawo kubanga yali analyzing ensonga zonna ebyemizannyo politics entertainment ngasobola kola interviews eziwera ennyo olunaku togenda musanga naye abalala baba bagudde dda mu bikopo. Isima yali wamanyi ensonga lwaki bwe babajjaako pages aba NRM namulikinga ne mugamba nti kolera ku yange nozero jjukira nnyo nagimuwa n'engamba baba nayo bagitwala bakole ki bagitwale naye Isima tasobola kubeerawo nga tayogera. Nimugamba page yiyo. Ebintu ebyamutuukako byonna twabiraba abantu abamu ne batuuka ekiseera ne batyamu. Wafunamu kyakuyiga ki mu mbeera eyatuuka ku Isima? In fact ekintu ekyo kyatuyigiriza nnyo lwakuba nti no kiba kibi okuyigira mu nsobi. Ne Isima yennyini yajja akitugamba kubanga twalina association nga yagikulira n'agamba nti tuve mu by'okulumba abantu tudde ku digital marketing tufuna emirimu kati ate yo oluusi ng'ate amala ate obusungu ne bumukwata n'akolaki n'avaako n'akasuka ng'oluusi ne bamugamba wa video egijjeeyo agenda ogijjayo ng'ate abaana aba TikTok bagisazeemu dda balikodinga ayogera balikodinga bwebuzibu bweyalina singa yali blogger wa wansi singa Isima akyaliwo ni wakaye bwe yagendanga ku live nga ba TikTok babeera kulinga baswami balaba nti atandise ensonga enkulu nga batandika recording agenda ogijjayo naye yatambudde dda. Tuvula ba video emu kugiyasembayo kukola enkambo ya minister yali agijjeyo ku Facebook ye teriyo naye ate yatambula nnyo nge eyita mu baana ba TikTokers. So yatufaako obubi kibi nnyo nti kuba katuyigira mu nsobi temunaffe amaze kufa ate naffe tuwake tuyige kiba kirungi nnyo n'oyiga nga niyo tabaawo kale omuntu tafudde ne muyiga n'ogamba kino kibi. Oyogedde ku association gye yali akulira kati mwe bwe yalekawo emirimu nga bwe yali agipulaniza twasigaza WhatsApp group wangi sebo twasigaza WhatsApp group office yali ataddewo office yabaaki yagwa bakati waliwo church muli ettendo liri wali olimba wali office y'ababologa waliwo church ettendo liri wali bawa abantu bawe ebirabo pastor basolooza tekyaliyo association yavaawo yagwa. tulina kale
tusobola okugizza engulu in case nga abaali abakulembeze bakitaddemu amaanyi naye pannawo teriiwo gwe tolina kyokozeewo kweyembera siina bukulu bwe nalimu saali minisita saali RDC saali wadde owero si wanu wabali naliba ndi agiwadde omuliro twogere ku mukyalo oyo akutudde awo sina kyenyiza mwogerako naye otambuuza ebyomwogerako mbirina tandika nze bwe namala okufuna obuzibu e Dubai nali Abu Dhabi in fact nga bankubi vaccine olunaku lwe baginkuba enkeera ndekerawo okukola nekakati nkyalina effects ezinnuma omutima gunnuma naye bakukebera tewali kikola kyowulira era sitole eyo mpanvu ne kati kangifunze nti engeri gyekiri nti nno obulwadde bwali bupya ng'ate nti okwogera mu bantu nti bannange bankuba vaccine kitegeeza nti nno olemesa abantu abalala okwekubisa vaccine ng'ate TV zonna radio government zaali zikunga abantu beekubise vaccine bw'otyo kyogera nabana abantu b'obulirako nagamba bannange ogenda kufa nga pressure yeeyongera jjukira bankebiranga omutima nga gunnuma nnyo mu lubuto nga munjokya nga munnuma chest ne chest pain n'omutwe ekibandiyise nga migraine nga byonna biri kunze naye nga bwe bankebera tewali na kimu kibalaba wabula nga pressure erinye bwe ntuuka okugamba nti bannange nnyina obuzibu bwe nnafuna naye nga ntya okukyogera nti vaccine ku media ono najja mu inbox era nakimubuulirira mu inbox nti vaccine byeyakola byebisinga obungi kubanga ne gye yali e UK yakolako experiment on behalf of me afune eddagala alimpeereza okijjukira bulungi nakubira abasawo nga bagamba nti no ye yatabuse basobole omuwa eddagala bakole ki balikuwe bo basindika ambulance ambulance netwala ono omuntu omulamu ate nga bagenda kukebera mulamu nga yakimanyi nti ye mulamu bagimukuba niyasigala mulamu kati ekyo ekintu tokiyita kyamuzanyo si kyangu yabikola byonna n'amaliriza nga ntisse nkomyewo wano yenze blog yajja ne singisi kasanvu ake Uganda kasanvu yajja n'ebitaano gwe wakomawo na kasanvu okuva mu bwasekadaama nga kubanga ezange zanzigwako ono n'atandikiraawo n'atuuka e Uganda n'entandikwa n'agimpa ng'omuntu nti nno ze toyina kubanga yabitegeera nti sirina byonna n'abinkolera wajja na meka singa sayina mukazi yandimpasiriza n'omukazi olimba gambe yabinkolera byonna olimba Bukenya bwe kiri ate kati lwaki nze abantu abamu baagala babayamba ne batayagala kudda mu kamera nti kubanga ajagamba bamuyamba buyambi nze omuntu anyambye yenna sitya kumwogera omuwa ebimuli bye muwa ebimuli bye ng'akyali mulamu kubanga omuntu agamba wandi nange ndi mu media kaneegulumize mbu saayambibwa nno addako then ekuddako Rema then ekuddako Cindy naye yaleetamu lwakuba tayimba naye eyo yali vibe last year bivuluki ebyasinga okukolera last year UK gy'owangalira bye baategekayo ba Jose Job Links n'abalala ba Richmond promotion ekya Alien Skin lwakubanga we have different kind of vibes naye nga Alien Skin of course ne Palaso Chameleon era byebyo kale aye Emily muganda ye tetugenda kusuka kawo si bwe kiri Hassan ndowooza obudde bwebo Jose de blog ogamba otya muganda wange abasajja bali wano bonna bamaanyi temuli gwoyisaamu maaso wekoyulira amannya agomanya oluseke lufuuse oluseke naye anyway bwetwe bwe tugenda okiwunzika olunaku olwaleero your last message banange thank you so much for hosting me here era mbasabira mikisa gyokka n'omwaka gubatambulire bulungi oddayo dye UK nkyaliwokko nkyalimuko abeetaaga obuyambi bakunoonye bakulirenze mbaleete tweyanza nnyo tweyanzege tugenda kukomawo olunaku olwaleero amusibe bulungi mweraba St. Benedict National Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abava ewaka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku dekeya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo tukubire ku simu ezo wammanga omukyalo zamwewuliddeko buli ekiragala ku mukyalo oyo bambi takula bannanga asigala anyirira buli lunaku musakyo yeebuuliza nti abaagala obuyambi bayitemu ye tamanyi ontunaku maama fiina yayogera abaagala obuyambi muyite museebu y'abantu nsaba maama fiina nakati abantu bakyajja maama fiina yenyini ababbize abeera e Bulaaya alina bayamba buli kaseera bannanga abantu yafuuka dona
be baddona abatuufu. Ekinyumidde mu mboozi ya Bukenyekera abaamuyambyeko bana abantu tebasiimanga bantu nga balamu. Kituufu naye yasiimye balamu. Nange mbasiima abange bonna ba fans ba relatives tulabira ne ba family okitegeera ne lwakuba bali bafani baba bangi nojjukiramu batono nga mama Fiina nojjukira Hamis Kigundu Sezana n'abalala twaha n'abalala bonna bannange yasi kumideko Bukedde TV program bagita ekyenkya wano okusaba esembayo banku egattako muganda wange tuwayamu ne baboda boda bampita MC Maswanku microphone squeeze the break down the most wanted ekabona na bigambo 17 tugenda nansa na makutano kitusimbi amakanda basema banyabo kitugenda okubeera 14 Valentine tuli kudda spine na bulenga tugenda tukikwasanya abakozi ba Bukedde TV Bukedde FM fenna kitugenda okuba kuitani mali Blazonovi ani Blazonovi bano bazo Blazonovi nguka ngoli muyimbi ya ovuga pole lebo yimba n'okuyimbamu otegedde mullo kati soko nkuba makayimba nkubamu suna beni nze mwagala nnyo buli kafulumya nze mutya nnyo atamu respect nze amufako to make sure naye amufa nnyo suna beni muwa level yadde ndi mu mpaka nze ne devil gwe suna beni muwa level yadde ndi mu mpaka nze ne oshegeera brand new chapter master mtawo doctor nze nkulukuta data mata nsane ziposta ndibita bata beta mpitedi master Blazonovi gwe kabaka mufulo chikuba musulo nabasoka mbasinga wachiridro nyo pulo gwali kuyiza nyimbe mama cholino manya nze nakulira sakala kye kitegeeza ki mukyalo kyawo kye Masaka okoma nsimbi nosola ke Kampala just najja kukola bitambula bulungi akajofuna muganda wange ng'ebya January bwobimanyi naawe mawulire kyangali mu Kampala muno nga gwe Celeb gotuwamu mawulire kigotuwamu era amawulire agasinga abantu bakaba bwavu ebintu njagala gasanya oguli Celeb olina kuba nga omanyi aba Celeb kyona osooka omanya amawulire suna ben ali wali nansana osegeera nga 17 tulina bisiikasiika ebinyanyanyanya suna ben omwagalako ki iyi mwagala ebintu embeera zikale osegeera mbeera ki tosuddiya embeera zikati musajja mukyamufu nnyo kale atabula ebintu nga naawe omulaba nti musajja muki ekintu kyaliko akyagala nnyo yaman singa osanga sula beno sola mugamba ki muganda wange singa musanga mugambako nange mwegomba negomba okutuukako bwali nange ansitule nve wendi akusitule anyambe kale gamba nze nzemba nkusitula kati anyambe gamba nze nzemba nkusitula kale antaase kale nange kuba njagala kubanga ba kamiliyoni ba palaso ne kati sina kwekola ki oya kubeera ngani njagala kuyimba kale nga ba kamiliyoni bedikenzo ekintu kitambule naye kati sina wonyeza kuyitira segeera soko kwatenyo mwewane kusente abadde customer customer soko je tetyo Maswanku akudiziza mmeka aziza ampadde kiwaya ne muwe fite omujewa sinamuvuga ogenda muvuga kati atu soko mwakola ndagamba customer care yawo mugambe soko je tutulewa neno customer wange customer badde okomyewa okomawa ekyenkya kikutuusa